Gyendi bannange muli mutya kati? Obulamu bwe butyo, Mukama akyakuuma, tukyassa. Ekuliddwa mwami Kenzo. Otulaba nga baasalawo okubeera nga bajaguza abayimbi nga tebannafa. Bwenga mwami Sebatta babaddewo ba legendary music. Ekyo kirungi nnyo era kyoba olaba nti eddykenzo abamu tebannamanya nti muntu wanjawulo, naye muntu wanjawulo, naye bw'olaba n'abantu abakulu nga ffe tutandise okumukisaamu obwesige nti omusobozi alabika ajja kusobola. Weewaawo bino ebyawano kati ebya Uganda nga obiraba buli omu aleeta ekintu ne kiba kya mugaso. Olaba waliwo abamu abavubuka bakiyita kukikuba, butujja kikuba naye tajja kubika. Nze kyendaba ku lwange. Olunaku lw'ejjo mwavuddeyo yavuddeyo n'abalayizi ate ne mukola federation eyammwe ng'abakadongo kamu. Yo association. Mwakoze association ey'abakadongo kamu abali prominent, abamanyiddwa, abaludde mu kintu, abagundiivu. Kwegamba bwe tuvaayo ne tuba nti tulina kye tuteddewo, kuba ffe tuli byakulabirako. Bye tukola kati tebigenda kugasa ffe, naye bijja kugasa bannaffe abaliddawo. Singa tutetereza omulimu guno, kitegeeza nti ne bannaffe bonna bajja kutereera, n'aba categories endala bajja kutereera. Kwega buli kimu kijja kuba nga kituyamba. Yinza okuba ekimanyiiko oba okumanya ku ki? Bakimanyiiko nnyo kubanga abantu abasinga obungi mu gundi eyo batumanyi, abawuma batumanyi, amanyi abagamanyi, tuluddewo situli bagenyi. Ekibiina bakitegedde. Naye era kwegamba woba olaba ndooza kanjogere bwe nti ekiyinza okuba nga kikavalinga byonna nti obaga nti Sebatta ye pulezidenti w'abayimbi bakadongo kamu mu Uganda, sirowooza nti oyinza okuwakana era tewali nsonga kujja nga tolina kyo kimanyiiko. Naye bw'obanga obadde olaba ebintu ebijja bitambula, kitegeeza oba mutuufu. Sikoma ku association yekka, naye njagala okulaba nga buli muyimbi owa kadongo kamu addayo n'abeera, kubanga nze kadongo kamu natwali abatono twali tulina we tumuwanise ng'anywedde era ng'abantu bamulabira. Kakati okutandika okutuyisaamu amaaso kyava kugira ki, kugambako nze wange n'abalala bagire ki bakutwaleko, naye nagenda kugenza okulanga ebintu bifa bufe. Kyenvudde ngambako nze bannange ate nabo ne banzisaamu obwesige, nange kye nali simanyi kubanga nze saavuganyizibwa nga nnonda, tebanteekako muntu wadde ku federation wadde eno mu association. Yes. Suubi ngenda kukola nnyo, kyekikulu kukola nnyo, kulaga abantu bye bateekwa okukola. So sinze ngenda obbagamba nti kambayiize ennyimba, nedda, njagala kulondamu abayimbi abalungi era mu engeri gye tugenda nga tulaba waliwo ekibiina ekigenda okuddawo era kifuuke ekyokulabirako, kyekyamatendo promoted singers nga bwe kyali era kyalinga kyo kyakulabirako, nga osanga ebintu mu matendo nga bitakkirizika naye nga ffe tubikola. Kaakati nno kyetulowooza nti era nja kufuba nnyo okulwanira ebibiina biddewo, okusinga woosanga abayimbi 200 ku show emu tekirina makulu, kubanga ekivulu kiba kigenda kukeesa ku makya kikole kitya. Twagala buli kimu tukituuke kiteekwa okuteekebwa. Manyi nti abantu bajja kyagala nnyo, ate era batulaze already nti batandise okyagala. Bategeere n'omusajja ono akomyewo mu music, gwe tuyita country music wano, naye lwakuba bakigandawaza nnyo ate nekigenda nti kadongo kamu. Naye tetukuba ndongo emu, tukuba endongo 3, ne tukuba tuteekako keyboard, ne tuteekako drums. Kwegamba ekintu nekitokota nga si kisaanikire. Yes, bijja kuggwawo kubanga tugenda kutandika okusikwata kimu ku kimu, si mu bbanga ttono kubanga ekintu kibadde kikumpi kiweddewo, naye mu bbanga ate litali ddene nnyo. Tujja kubanga tutandise okulaba ku bibala byakadongo kamu.
bajja kufunamu kuba abantu 10 bajja kubanga basobola okubeera awamu ne bategeka show yaabwe abantu ne bajja bagiraba atira ne banyumirwa. Yes. Kati gwenga president otaddewo bagiyita emitendera strategies ki okuggusa ensonga okutuusa kale ebizibu by'abayimbi bakadongo kamu ku ntikko. Ate ebizibu tebiyinza kgenda ku ntikko kitegeeza kakati tujja kubiteeka mu biwandiiko byaffe ne gavumenti emanye nti bino bitwagala. Omuyimbi yandibadde bwati kakati waliwo ekintu ekitukwatira awamu ng'ekya copyright yeetaaga ebintu ebimu bitereezebwe butuukane n'omutindo bwe tuliko kati guno ogwa social media. Tujja kubanga buli muntu afuna bulungi ng'amaanyi go n'obusobozi nga basobola abantu okubisasulira nga ati beekanyiza. Waliwo omuyimbi eyavaayo n'agamba abayimbi abasinga tebamanyi Luzungu. Mu miitingi zammwe za federation babadressinga mu Luganda. Oluzungu lwetaagisa nnyo bulwadde ki obulimu ekyo? Kubanga nze kamwa koogera wano kamwa koogera oluzungu ndumanyi era ndwogera we kyetaagisiza. Anti naye kabiiki nga waliwo abayinza obategeerera. Nedda ekyo si bwe kiri. Buli muyimbi abasinga abayimbi bagezi bakujjukujju. Waba tategedde wano ayina omwana we yasoma wayinza okutwalira ekiwandiiko namuga nti ekyo taata tokisayininga ekyo si kituufu. Kakati ekyo ekyoluzungu si kikulu kubanga music teyina lulimi nti kakati waba lulimi gundi abamanyi olulimi gundi. Nedda eyo talent. Naye kati gwenga president wa association bakadongo kamu otuubira abantu bakadongo kamu bategeera ekigambo copyright kyekitegeeza. Bajja kukitegeera senga kibanga kirina kyekitegeeza nakyo. Kakati senga copyright omuntu ekimukako okugimanya kasita bamugamba nti mulimu ebyomugaso byekiyinza okukolera naye kasita kibeeraawo nga tikiri sitagana tekirina kyekitegeeza ekitegeeza tajja kukyagala. Naye wano we banatuwa etteeka lyaffe nga likola buli muntu ajja kulijjumbira kubanga at least alina kojjaawe yasoma ajja kulitwalayo amale olunaku lulamba nga alimu essomera. Yes. Obugombo bwange obusemba badde nsaba bajjumbire seminars bwe tuba tubayise. Mubaamu ebyokuyiga bingi, mubaamu ebintu byosobola okuyiga okwatula mpola mpola n'olyoka otandika okugenda ng'otegeera kyebayogedde mu luzungu okiwulira wano n'okiwulira nawali noga nti kino ekigambo kya mugaso kankibuuze ku gundi kati bwakibuuza kati kikankulage wali ekyokulabirako. Twakoze constitution nungi nnyo naye natandise ogisomesa mu Luganda abantu ate ne bajunyumirwa nnyo. Kakati ekitegeeza nti wotegeera ekiwandiiko kyonna ekikwatako n'okyambala kaga kitegeeza muli ojja kutegeera ne byekyagala ne bikiyinza okuyamba byonna ojja kubitegeera. Kale bange ate nkusiimye oli